warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulillah. Gano seeka. Yes sir. Eriyo okuwa omukazi talaka aye nga ali mu maka go. Mpigano ya talaka gundi ida yawaako yakati nze nziraga enja okuta ku iwe senguka wano. Seeka awo okola otya? Omukazi omugobye yakola yaziraga ajja kuba talaka yewe gundi ida eweereku yakoba ati nziraga enja okuta ku niwo oba osenguke wano. Okay. Kyo mu Busiraamu omusaada afuna omukazi yamutaye asuubira nti ano ajja okola ki okuwangaalirawo. Awantu awo aba wa musaada. Amaka ag'omusaada waidemba okugoba omukazi agaveemu kubanga yamutaawo bufumbo kola ki kubaawo ng'omufumbo. Kati obufumbo buweirewo aba alina okuvaawo akole ki aje. Kati munkole eyawano ekiri mu bakazi bw'omuta mu maka ng'ano nti butigano bw'omufumbirwa ng'akoba ati gano gange. Ekyo kyakuba mbwiwe niwo ovaawo waaja kubanga aba ayetawo nti gage aye gage gatya gaba gage gatya alina obwananyiribwawo azira. Kati wabaza bwananyiribwawo tasobola kuba nti gaki gage ayi bw'obanga wamuwa n'obwananyinibwawo agasobola okukoba nti amunaze gano kivaawo niwo oba okole ki oje kubanga ennumba eri mu kyapa ky'ekyapa kiri mu mayina ge byonna byonna ebiri awo biri mu ki mu mayina ge awo niwo ovaawo. Ayi bw'abanga ali mu maka go byonna byonna biri mu mayina go aba alina okuvaawo. Bw'aba alobye okuvaawo asobola okumufiisa wamulekaawo waleetamu omuntu owundi munumba. Yes. Anti yewe wamufiisa abataka ali mukazi ali obube nga baidawo abata complaininga ku maka atakola ki womulekaawo obuleke ng'omuntu yenayina gw'okuumira waka kubanga wamugoba yaloba omufiisa. Allahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shehe nze mbuuza nti kati bano abakulidde mu myaka ng'omukyala takyalwala omusajja naye akkirizibwa okumugobera amugoba atya? Akoze atya? Ng'omukyala akuliridde mu myaka nga takyalwala kuba eriyo stage abakyala gye batuukamu nga tebakyalwala. Abasaada omusaada akuze ne mukyala we mu bufumbo bali awo. Kati omusaada okugoba omukazi gabaawo ensonga. Kati bwaba wazira nsonga emugobya tomugoba. Bw'abaawo ensonga emugobya omugoba. Omukazi yenayina kasita akola ebitayida mu maka basobola omugoba nga tofiire ku myaka gy'alina. Ekibona olw'okubanga nti Allah subhanahu wa ta'ala takyenda ayitalakeida lwa buzibu omuntu we bwaba ali kuleeta ki bwaba ali kuleeta waka. Kati bw'abanga ayenda abeewo abe muntu mulungi alobe ekola bizibu. Kati waliwo abantu kye bakuba mbu oyo omukyala namukayiriya. Ekyo kizira mu kyakukayiriya mukyala mu sharia kizira ekyemerera. Okoti oli awo n'abakyala bataanu oyo namukayiriya mukyala wange ye namukayiriya. Mu kifo ekyokumukayiriya mugobe omanyire nti wamugoba takaaba ali bamuki mu bakyala bo. Ayi bw'okuba obukuba oti nze namukayiriya n'amulekaawo aye ng'akabalibwa nti mukyala wo ate waleeta owookuna waleeta owookutaano kiba kitegeeza nti gwe waleeta owookutaano naali haramu kubanga eri akidini kaheeka aliwo. Kati ate eyo teba nsonga ekuba nti iwe kankugobe kubanga ndikwenda kukola ki kuwasoole. Gateekwa kubanga aliwo ensonga engumu emutuusako okumukuba nti akole ki agolole ewayo. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Byoti talaka eneesooka oba n'eyokubiri omukyala alina okusigala awo abanga omulabirira. Naam. Aye ekiri common especially mu Uganda muno. Olumukoba yeidini beba bitono ino olumukoba nti muna kutalike. Ye mwene abita obubite paka waibwe. Tera ano kabiri wabita ekiseera kabiri wayenda omunone kitye ekyawo.
oli suppose kusigala awo omulabirire nga bwo olw'ebbanga ly'okobye. Aye ono olumukoba nti amuna nkutalaike oba olusooka oba olwokubiri yakola ki oba ng'omukobye nti siba mwoje. Kati ye asobola okukikola olw'obusungu kubanga abona nga bamukobye bubi okumugoba. Aye nga Allah mu aya gyesomye esooka akuba nti la tukhrijuhunna min buyutihin wala yukhrijna. Iwe omugobye tomufulumya ate yena talina kufuluma illa an yatiyana bifahishata mubayyana. Okutolako nga atandise okwebisa obubi akoze obwononefu obubonekera ku irala mimala mukuba tyampiga nova wano ojo kyame ideweyo. Bwabona nga taida kusobola kubaawo n'aja omuleka yaja yatameweyo kubanga olwedda aba ali mu idda. Kati waawo okumuyirira nga idda ekaali kuwaako osobola okujaayo kyona kyokoze ekyalavu ku ye n'okujja obujja okuba ti munankuno ne tuyire yeka oba omaze okumuyirira olwedda. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.